owulidde nga naye kennyini akuba miranga Allah oluse emaali agimazeewo nga talina kaalagawo owulidde oba sekyalla n'agimuwa naye ne baraka ne zikola ki n'olaba ng'agiina naye tanyirira bisaati bipalipali owulidde naye kennyini ng'omuntu sikaati olaba lwaki lwa bulyazaamaanya wala yazidu zaalimiina illa khasaara teriyo mulyazaamaanya atumbuka wabula ayongera ku ssereba. Allah tusasire kati nkakasa omuwezi wa Falpad FM ategedde gye tulaga tugenda kutunuulira ku oyo alina okusika omutuufu atali ayise lwankayana. Sheikh Atansi n'atugamba nti abalina okusika bebo omufubi yaleka emabega either mu kiraamu yabawandiika oba nga alina bye yalaamira oba nga baliko obujulisi obukakafu kubasigaddewo. Omufu ayinza okufa nga talina kiraamu kituufu nalaba wano tuba tugenda tulina system fe Maka Madina bwe twatwala abantu mu hijja kati tumala obbagabira obutabo obulimu emikolo gya hijja akatabo akaddako kakiraamu naye abantu babuleka muzikiti tebagala kulaama tugenda okuŋŋanya ebintu ebisigadde muzikiti ng'abantu bagenza basomye ddalasa ng'obutabo bw'ebiraamu busigadde omu waliwo yaŋŋamba nti anokukatwala ewaka wange enagwe nakawona kanziriza oli yagamba nti anokukatwala ewaka wange yagamba nti alisti banakikola naye kasita mukulu wange ngakimanyi nakawa omuddu nagamba mumanyi genda olaame nze seekaseetaka kulama saawa zino onze kale genda osomesa abasiramu tompa kintu ekyo saagala kikwatana mu ngalo alisti omwa audio naye nga sikatabo owulidde kakati ebyo okutya munange okufa mu tutya kwa bwereere kikyo Allah qudhiya al-amru alladhi fihi yastaftiyan awulidde ekyo kyaggwa dda tokyayina kyoyinza kukyongerako jaffat madha as-suhuf okirwadde bwina yakala dda tokyayina kyoyinza kukikola ekyo Allah yakikwa ekisalawo. Sheikh omusika yani omusika twamulaba dda ambadde sikusuubira gwe kumbuuza kibuuzo ekyo anti kalwaki mbuuza omusika yani nti otubuuza omusika yani ekitegeera kitwala nekitutuusa ani alina okusika omusika yagabana ku byobugagga by'omufu kati tugenda kutunulira kwani ona buli alina okubanga afuna ku byobugagga by'omufu alina okugabana era betugenda okutunda abasika gwe badde embuuzo eyo barakallahu fik mashallah. So abasika betugenda okutunulako naye okusookera ddala abasika ba mirundi ebiri abasika abaami abasika abakyala naye olwaleero mukkirize tugenda kutambulira nnyo ku saidi y'abaki y'abaami okusooka ate bano abasikiza embwa zaabwe abo bo tebategeera beetaaga okubanga bakebera ku mitwe kubanda bawulirako bwobadde okwonako embwa tokikonyeeko ate nga nakirabako twabasomako mu Bungereza ye bali bangi mu America entegera y'abazungu beetaaga okukebera emitwe newankubadde ng'olaba balina tekinologi yadde batusindikira iPhone naye bwe kijja ku aqida n'okutegeera Katonda abo beetaaga kukebera mitwe kuba entegera yaabwe ya munguuba mu ebyo kakati abo tetuba tumalirako nnyo biseera byaffe kwegamba tuba tulugera abasika abo sibitegeeza Allah an yahdiya musabusabi Allah balungamye amin ya rabbi kubanga mumkin man hadiya minhum aba balungamye mu bo yuslihu balongoosa naam sheikh طيب olwaleero tugenze ku mabhath endala ega nti alwarithuna wa bayanu anwa'i irithihim abasika n'okunnyonnyola embeera oba emiteeko gy'obusika bwabwe abasika n'okunnyonnyola embeera y'obusika bwabwe omwami ali kunampuliriza Sheikh Muzaffar kwali naliwo ng'emmaali yaabwe bagigaba bayina wano we tulaze oli ne bw'oba tomanyi faraidu nga gwe bwe tulinoga nti mukutu toyagala kugendako kukebera ku misomo gyaffe gyayita ku inheritance in Uganda oba Islamic Inheritance Consultancy Limited guno wano owulirizaawo nnyo kana akanyomero kale tugende iko mukutu naye kano kawulirize Sheikh Muzaffar awulidde seeka yenna anajja okugabira oba ow'ekika gwona gumamanya abamu baagala nnyo olabe baani bagenda okuwa oba nga bagenda okuwa tebali mu bano manya nti bebakoze bikyamu bifu ate bwe tunaatuuka ku kyemigabo nakyo ojja kitegeera kakati wano tugambye
abasika ku saidi ey'abakyala n'abasika ku saidi ey'abasajja. Omwami asikirwa abaami n'abakyala n'omukyala asikirwa abakyala n'abaami. Oba kategede bulungi? Ekitegeeza nti tulinawo abasika ba mirundi ebiri, categories bbiri oba mitendera ebiri, abaami nga kwogasse n'abakyala. Olunaku olwaleero nkikkaatiriza tuli ku baami betugenda okuba nga tukola ki tutunulirako. So alwarithuna min arrijali bil ijma'i 10. Abasika ku saidi ey'abaami oba abasika mu basajja nze kisinga okubeera ekituufu, abasika mu basajja bali 10 nga abamanyi we beegattira ku nsonga eyo. Ala sabili lijmali, kyebayita sabili lijmali wahuwa sabili al-ikhtisar, mu mbeera ey'obumpimpi, in a summary way, bagiyita summary way oba mu bumpimpi, mu bufunze, mu kuba kwonako kwogaziiza okwo bali 10 wa 15 ala sabili tafsiri walbasri. Bwe tugaziya ne tugenda ddala mu deeply munda ne tunnyonnyola buli kamu tumaliriza tuli mu bantu 15. Abo basajja bokka. Okategedde bulungi? Wa aktharuhum thabata tawrithuhu binassi alkitabi wassunna, nga basingamu bo obusika bwabwe bukakasibwawo na Qur'ani wamu ne hadithi ez'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kale tetukulwisa eyo, tujja kugamba nti nadhamahum al-allamatu al-burhaniyu rahimahullahu ta'ala biqawlihi. Ono omumanyi ayitibwa al-Burhani yabakuŋŋaanya mu bitontomye bye bino wammanga mu bufunze, n'agamba nti alwarithuna bnun, nti alwarithu bnun wabnuhu wa abun wa jaddun wa jaddun lahu wa zawjun mutlaqun. Al-akh yu'addu wal ammu wabnu lahuma in adla bil abi kullun minhum aw kullun minhum wal mawla. Okawulidde bitontome katontome. Alwarithu wabnun wabnuhu abun wa jaddu lahu wa zawjun mutlaqun al-akhi yu'addu wal ammu wabnu lahuma in adla bil abi kullun minhum wal mawla. Byebigambo ebyomutontome. Agamba nti bwe tugenda bwe tuyita warithu omusajja omusika omusajja, agambye nti mwe muli omwana w'omugenzi. Omwana w'omugenzi yaani? Omuzadde ali kuno ampuliriza, omwami n'omukyala. Olina omwana omulenzi gwe bayita ibnu. Oba okategedde? Kakati naawe taata oba maama olina akuzaala, naawe oli ibnu, ate maama ibna. Okategedde? Tetusinzira ku myaka. Tetuli ku kyamyaka, buli mbusika tetunzira ku kyamyaka. Nalabira nti Allah wakitiibwa mu kugamba nti omwana niwaba wa myaka 2 nga mulenzi, gamba niwaba olunaku lumu afuna kyekimu n'omulenzi n'omusajja w'emyaka 57 oba 7 oba 10 bw'aba nga muganda we. Mu busika tetunulira myaka, tutunulira kuzaalibwa. Kakwate ka buzaaliranwa. Kakwate ka buzaaliranwa k'ensonga enkulu gye tubeesingirako. Tayyib, n'ekyokubiri twabitunulira ddanisa. Akakwate k'obuzaaliranwa ne tutunulira obufumbo, akakwate k'obufumbo, akakwate k'obuddu oba k'obunonozi. Byebintu bisatu bye tutunulira. Tayyib, kati batugamba al-allama al-Burhani atugamba alwarithu bnun, mu basika mwe muli omwana gw'ozaala omulenzi. Ku saidi y'abalenzi ku basajja tuli mu basajja. Wabnuhu, n'omwana w'omwana wo. Kitegeeza nti omwana gw'ozaala omulenzi bw'abanga naye ayinayo omwana omulenzi era naye musikaawo. Okategeera bulungi? Wajaddun, ne jjajja musajja gwe twogerako. Jjajja musajja yaani? Kati ye gwe ampuliriza. Omanyi tutandikiddeko omwana ne tugenda ku mwana w'omwana. Omwana w'omwana gw'aba akuyitaani?
gwazaala omwana tetunnagenda mu miwendo tukyagenda ku taito nti omwana asika owokubiri addako okusika omwana w'omwana owokusatu addako okusika gwe jjajja musajja exactly gwe jjajja tebiriko tonakuyingira bajjajja bameka abaliwo taito ya jjajja ate abo twabamaliriza abajjajja netulaba aljaddu alwarithu waljaddu alfasid twabamala dde abo naye tujja kubaddamu olw'obulungi bw'omusomo nagamba nti waljaddu lahu jjajja waani jjajja w'omwana oba jjajja w'omufu okategedde bulungi jjajja w'omufu wazawujun mutlaqun ne omusajja in general n'omusajja bwe tugamba omusajja tugeeza ki omusajja omukyala asobola okuba nga yafumbirwa ewange n'avaayo ne twawukana n'agenda afumbirwa ewalala kati yonna gy'aba afumbiddwa gye bamubalira omwami oyo y'omu ku basikaabe okategedde yes gye bamubalira yani y'omu ku basikaabe omusajja al akhu yuaddu ne wayutlaqu yani mutlaqu al akhu yuaddu ne obooluganda ini jeno owooluganda omulenzi ini genero naye abalibwa tumubala ng'omu ku basika owooluganda yaliwo lwaki agambye nti mutlaqun kubanga tulina owooluganda bava mu sides zino 3 atuwuliriza omulungi abooluganda ow'omulenzi mwannyoko gobeta mwannyoko omulenzi bw'aba omukyala gwate omulenzi aba mugandawo ava oluganda si lwangu waliwo ebintu ebijja nga twabikwata mu nsobi kalaba omusajja yali atusomesa n'agamba tetunaaba okugulu paka mu kakokola ate omukono paka mu kakongovule ate oluganda olwotuuka ne lukaluba yasomesa bulungi oluganda naye bonna abaali mu banna abatamanyi luganda nebagamba omusajja alina fiki. Alhamdulillah. Naam. So tugambye nti wal akhu al mutlaq, yani akhu mutlaqul akhi, mutlaqul akhi yuaddu owoluganda omulenzi ini jeno abo bava mu sites zino wammanga owoluganda mutaatawo ne maamawo muli baana maama y'omu ne taata y'omu ne wabawo owooluganda bamuyita full brother ne tubeera n'owooluganda half brother half brother matano ne half brother patano owooluganda lwo omulenzi muganda omulenzi naye nga mugatta taata ne wabawo oluganda w'omulenzi nga mugatta maama kibagambye nti mutlaqu matano patano aliyogedde mu Luganda Haji Polo luli anti mbyogedde yagaana mu irimu mbivunudde okuteekamu oluzungu olungi mbivunudde sebo tugambye anti nsose byogera mu luzungu manya bamba bikwata nnyo mu manyi wali ogenzeko mu kirasi nga wadde osomesa Luwarabu n'obinyonyola ebigambo mu luzungu abaana babitegeera nnyo okusinga n'Oluganda ekituufu kuba lusoma ogamba nze ogamba bana ngamba ku baana abalusomye naye kuba lusoma exactly olw'okirasi naam nga saatirul awwalin alhamdulillah tayib tugambye half brother yoyo muganda w'omulenzi bwe mugatta omu ku bazadde imma patano that is kusaidi ya taata oba matano kusaidi ya maama no matter how many did your mother give birth to nga tufunulidde bameka mama we yazaala oba kitegedde bulungi oba how many households did she visit oba amayumba ameka maama we ge yakola ki ge yalambulako mu mbeera y'obufumbo then full brother ye muganda we mugatta taata ne maama mu saidi yaffe eno tubalina banul ayani ne babanul illati ne babanul akhiyafi okategedde banul illat banul ayan ne banul akhiyafi
abooluganda bemugatta maama ne taata be banul ayani banul ayani maama y'omu taata y'omu ntwala banul illati ezo terminology za faraidu terminology zaffe za faraidu ndabye ngeno mu Qur'an tuzirabayo banul illati be bano abalinako ku saidi emu maama oba bagatta taata nga maama baki banjawulo ne tuba ne banul akhiyani banul illati hadith najulirako kati basahaba banabbi ne bali abagatta maama yekka nga bataata baani banjawulo kansubire bitegerekesa ebyo wala ammu kantunyonyola kayimba wala ammu wabnun lahuma taata wala ammu wabnun lahuma lwaki bagambe wabnun lahuma kubanga bataata abato tulina ba mirundi 2 tulina taata nga agatta taata ne maama ne kitaawo akuzaala ampuliriza wenna olina kitaawo akuzaala kitaawo yakuzaala ayina be yazaalibwa nabo mu maama we ne kitaawe ontegedde bulungi obayita taata abato ne wabaawo be yazaalibwa nabo nga bamaama banjawulo naye nga taata y'omu okategedde bulungi oyo naye aba kitaawo bwe baali bagatta taata ne kitaawo akuzaala gwe bayita abu al ammu ashaqiq wal ammu li abu musaidi yaffe neyeddiini taatawo akuzaala ayina be yazaalibwa nabo nga mu bo mulimu be yali agatta nabo maama ne taata ne mubaamu be yali agatta nabo taata yekka nga taata waabwe y'omu naye nga bamaama baaki banjawulo abo bombiriri bakitaabo nabo balibwa mu basika bombiriri abo bakitaabo kibagambye ndi wa abullahuma wabnullahuma n'abaana baabwe be bazaala omwana wa taatawo oyo taatawo nga yali agatta maama ne taata wakuzaala n'omwana wa taatawo nga taatawo yali agatta taata ne taatawo akuzaala naye nga bamaama baabwe banjawulo oyo omwana naye aba omu ku basika simanyi oba omanyi omwana kyenyonyodde maama wange ajati semugenze ati kati wagattamu olafu onyanyimbe naye ate no yajati aba yabitegedde ebyo kuba yamanyi oluganda bwe lutambula maama wange tagabye mutawaanya okay kakati antuwuliriza omulungi nze naawe tuli ba luganda taata waffe ne maama waffe y'omu okategedde tulinayo abooluganda abalala naye ng'abo bo tugatta nabo taata bamaama baabwe bo nga bo mulala oba maybe taata yasooka n'abazaala mukyala weeri oba omukyala gwe yasooka okuwasa yanoba ne basigalawo ne tukula nabo naye nga bo maama waabwe yava mu maka ebyo cases nyingi maama waabwe yava mu maka naye tukuze nabo ng'ate maama waffe yali mu maki mu maka kati abaana abo be tukuze nabo bataata baffe abato kajjukira ffe tuzadde olwo katugenda kuzaala nze naawe tugenda kuzaala abaana jjukira ffe tukuze tuli baana nga twawula baki twawula abazadde bali maama waabwe yava mu maka ate ffe waffe mu maka abadde mwakola ki mwali kati tuwasizza ne bali bawasizza tuzadde abaana ne bali bazadde kati baganda baffe bali abetugatta nabo taata abaana baabwe bazadde abalenzi basika n'abaana baffe betuzadde abalenzi nabo basika kyetubadde twogerako wali waggulu nti abaana kuba kati ffe bali abaana nze bampita ammu abange abaana ba abaana benzadde bayita baganda bange ammu shaqiq bayita baganda bange benzalibwa nabo mu maama ne taata ammu yani ye taata omuto gwe bayita patano anko
ye taata omuto. Taata omuto oyo kitegeeza be baganda bange. Ontegedde bulungi, baganda bange butuza maama muddya mwali kubanga maama waffe yali muddya. Abaana b'abaganda bange bampita ammo shaqiq. Okategedde? Gwe bandiyita wankinyonyete omutonga naye ali muhimu taata waffe omuto bwe bagatta taata ne maama ne taata waffe atuzaala. Kati ate bali baganda baffe abazaala nga maama bwe yali yava mu maka, bano abaana abange bamuyita ammo le abu. Okategedde? Abaana abange benzaala bayita baganda bange bali betukuze nabo mu maka nga bo maama waabwe yanoba, babayita ammu li abu. Okategedde? Bamuyitani taata omuto bwe baali bagatta taata ne taata atuzaala nga bamama baabwe banjawulo. Kyo kitubadde tunnyonnyola. Omanyi Hajjati Saidat agambye Oluganda lungi. Oluganda lungi naye tulina odduyiga. Ne kanso Hajjati Rahma agambye Oluganda baba.